Mr. Soza Ekiboozi. Mr. Soza Ekiboozi. First of all, kansooka kwebaza programs otteerayo, love stories, love lab, ekiboozi binjigiriza nnyo. Wennaveero gyendi nga I'm a perfect woman. Ate ndaba mu maaso gyendaga just because of love stories n'ebiboozi. Okay, back to the point. Ekiboozi. Munnange nga nali mu senior 4. I was in my senior 4 second term. Nga waliwo cousin sister wange mukwano gwange. Kati oyo cousin sister wange alina mukwano gwe mulenzi. Oyo mwami yali atunda na chips ng'asuka chips. By the way, ekyande kiri okujjukirako oyo mwami, the chips girl. Munnange mwami ng'atunda chips. Kati olunaku lumu oyo cousin sister ngamba yali mukwano gwange ngamba omanyi mperekeraako tugende nina wendaga nga mwerekera nga tugenda ku library ng'ajjayo Sidi oyo boosi yali mukwano gwe n'omuvubuka akolamu nga mukwano gwe kati nga bamuwaza bwereere. Kati munaye nga omwami oyo omwami nanyini we nga aneegomba nga boogera sister nga cousin sister nga boogera ndowooza nga amutemera. Kati one day nga nvuddeyo ku ssomero nga nze mu holiday nga ajje waka nga tomperekeddeeko nga tubeera nga mwerekera nga mutuzza ddala ewaka ewaffe tewali wala nnyo n'ewe ng'otambulawo distance naye nga si nnene. Kati munnange tutuuka nga amanyi ogendayo ne muweereza ku bintu ne musimulya ku nnyumba nga ndi mu holiday yali mukwano gwange nampa ku ngoye ze ezakooye we bityo. Kati munnange ntudde ng'omwami tajja chips guy yali nannyini library eri ng'ajja nga cousin sister nga ye afuluma. Munnange bw'afuluma ng'omwami atandika kwaliko nnyimba atandika okweyogeza ng'era nga asembera close gyendi. Kati bwe yasembera close gyendi atandika okweyogeza ng'ebyabaami biki tankwata ku nsingo nga agezaako kunkisinga by force. Omanyi ekyaliwo namuluma olulimi ne lukola pa bannange. Kyekyo ekintu kye nali nsoose okola mu bulamu bwange nange neepulya nga nkoze ekintu ekibi ennyo nakikola nga okwetaasa naye bannange nawulira olulimi nga lukola pa bannange nenkya nenyimukenziruke nambaka bannange. Kati weyambaka bw'ati nambaka mu kiwato bw'ati n'emikono ebiri nansika nanziza mu ntebe nanteekako omutwe nangamba nkoze ekyo nagenda olanga omusayi gufuluma omuyitirivu. Omanye munaye omwami ne bamutunga kati nabipinga sister wange cousin sister najja weyajja ngamba Fiona okoze ekyo omwana w'abandi omukoze ki anti owulya baby wampita anti ba house manager ngamba omukoze ekyo omusajja w'abandi. Munnange ng'amuwa olugoye ng'ateeka ku mumwa ng'agenda mu ddwaliro nga bamutunga nga nkulabira natya nadduka emisinde okuddayo ewaka. Ebyaddaku cousin sister yabinyumiza bannange. Ekyo kyekiboozi kyange natya naye nakola ekintu ekisasinze kuba weird bannange. Naluma omusajja w'abandi namuluma olulimi pa ne lukola pa. Kyekyo ekiboozi kyange Mr. Sozimo muwala wange wunaze. Have a nice evening. God bless you. Thank you for the love stories. Ebiboozi mu butuufu Katonda yakituwanga kirabo. Thank you so much. God bless you and everyone atwala akadde ke n'awuliriza ate n'afunamu. Nabuuza maama mu buto ti maama mbuulira engeri gye wanzaala olw'omu maziga amangi
bino byeyaŋŋamba byenzijjukira nti ebiseera byali bya lutalo nalina mwannyinaze kwe nali nsira era mbu kyenkana yali muwere emyezi gyalina 6 bwe giti nti maama nafuna olubuto kaseera katono ne tata yattibwa nabuuza n'amalaalo gene gabula ndowooza ensega bambi tata zamulya nebuuza lwaki nze nga balala babasaako ngawo kwebiri kisudde namu bukulu nti oyo yantonda ye yalina pulaani gyendi eno yali alina ensonga ye yali alina ensonga saali nsobi bino katonda yali abimanyi yali alina ensonga ye yali alina ensonga saali nsobi bino katonda yali abimanyi. Mr. Soze ekiboozi kino buli lwekijjukira nange ngira ne neesekerera nali mukyali muto ndowooza nali myaka nga 10 mane munasomya ekifuba kinnuma yali myaka nga 16 kitundu yali teginnawera 17 oba kale nga giweze kati taata wange ewaka talina step mother waffe naye nga si yatwagala ennyo nga tatwagala kugenda kubeerawo bya ddala akwagala bugenyi jangu okyale nga tolina kyoweetisse kati baali banfunira gye nkola nga nkola waka kati nina ebyanzijjayo taata yennyini ye yannona nanziza wali ewaka kakati taata waffe baali bakamuleetera mwannyinaffe ebbanga nga si ddene emyaka nga si mingi gitumulabidde naye nga nze simumanyi nnyo sibeerangako naye wadde yabeerako kewaka awo naye nga nze nali ewaka sibeerawo kakati munnange yali yagenda eyo saidi nga tetumanyi wa gy'abeera naye nga tumanyi nti abeera Kampala gy'akolera kati nga buli wadda mu kyalo ajja engalo zikulubuse yenna aliko enkovu ku ngalo ng'atugamba akola mu zoo atemera bisolo middo atugamba ng'alimba taata sisita wange namufunidde omusajja nze omusajja musuubuzi namusanze ku airport Entebbe banaye ng'afumba bali ekiboozi nga nabo bakigula nga tebampita nga tebanona liitiriiti banaye nga babiŋŋamba nga ŋŋamba ngenda kufuna omusajja nga siraba nnyo kyenkola ndi awo nga ŋŋamba kale kaŋŋende enfumbirwe nga baŋŋamba omusajja alinayo abaana abe 3 nga ŋŋamba nze omwana omuto sizaalangako enfuna omusajja w'abaana 3 kati omusajja oyo nga bamuleeta ewaka ng'okukyalo okujja okundaba nti musiime naye ansiime bana omusajja olwandaba ye yasiimirawo naye nze namala kubuuza ku bannange be nali nabo ne mbagamba bannange omusajja mumulaba mutya nga baŋŋamba omusajja si mubi alabika ategeera mukkakkamu banaye mwannyinaze nga ŋŋamba omusajja alina ssente mugagga muvundu naye agenda kusooka akutesitinge alina wagenda okuteeka nga kayumba kabi ayagala kulaba oli mugumiikiriza ayagala kulaba oli otya konze nti ngamba nkubbiddeko towankawanka nti kale ngamba kale kangende emberewo omusajja kasita alina ssente abaana naabeera nabo mpola Mr. Sozi nga twetegeka tufuna olunaku twetegeka musajja aweereza ssente tupangisa mmotoka bantwala mu bufumbo twasanga bategese wa Busaabala Mr. Sozi twasanga bategese ewa mukulu w'omusajja nga bwe bategesekedde emikolo bannyaniriza atulidde tumaze okulya bannange bantutte wengenda okwebaka okutuuka mu kayumba nga n'okayingiramu okutamamu basooka kunteera amazzi wabweru awo waliwo ekiti we baaganteera we mba nnaabira kati mba nnaaba ngenda okulya omusajja ng'awoza mukazi wange aliko ekitumbwe kuba nze nina okugulu okulungi agamba naye oyo nja muttirako omuntu yenna anaamubba
nga naaba bane Mr. Sozi nagenda ndi mu nsonga zange ez'ekikyala omusajja teyangumiikirizako nti nve mu nsonga zange ez'ekikyala omusajja n'atundula vanira wange nga ndi mu nsonga zange ez'ekikyala bane ekyannuma ekintu ekyo kyanyiiza ge mazima kyanyiiza okutuuka okwebaka omugole nga bulangiti omanyi buno bulangiti bwe bayita munyola agudde ku kkubo nga kalimu ebituli mukeebika amagulu ne gayita mu kituli gati ne ngamba mwanyinaze yaŋŋambye nti omusajja ono agenda kungezesa kaŋume kumbe oli yatulimba mbu akola ku airport simanya muzu simanya atemera bisolo muddo nga bakuba mayinja busaabala bakola mbirombe by'amayinja n'omusajja gyali gyakolera naye ng'omusajja anyagala bitya banfunidde n'ew'okulima namalawo omwezi ogwo nimya omusiri gwange ogw'olumonde naleka ngukodde kati ekyasinga okunnobesewo omusajja oli muddukako nasanga mu ddiiro lye waliwo ekiveera kya green nga kirimu obupale bwa mukyala omukulu maama w'abaana nga kirimu buli kika kya ddagala nga yaŋŋamba mbu yamukwata n'omusajja bwe yabakwata omukazi yadduka teyadda waka kati n'akuŋŋanya obupale buli n'atambula mu bino bye beeraguza n'agenda mu basawo ndowooza kusiba mukazi olwayo kumukola biki nze simanyi natunuulira omudagala oguli mu bupale ne ntunuulira obupale oguveera gulene gwonna gujjudde obupale ne ŋŋamba nze nnyingirire bino kugina emyaka ono omusajja omulogo bwoti namalako naye ekisooka bannimbye nze Mr. Sozi saagala muntu annimba obulamu bwange bwonna nze ne bwe mba nkwagala bukunkyaya nkukyawa kuba nze simanyi kulimba bannimbye omusajja ali kiri nga byonna bye baŋŋamba kintu kye baŋŋambako ekyali ekituufu kyali eki nkyalina abaana naye ng'ebisigadde byonna bannimba mu mwezi gumu nali maze okufuna olubuto lwa nsonga teyandeka wadde okuva mu nsonga zange ez'ekikyala banaye byonna ne mbigattagatta ne mugamba omanyi naleseeyo bulangiti yange n'emitwalo gyange 10 badde nkusaba nzireyo ewaka tebamanyi ssente zange we ziri nzijjeyo nzijje nazo tuzikozese nkole ki ndeete ne bulangiti yange olwo afunye wapangisa yalina poloti nga yeesibadde baagano ojjugula yali eyo mukono kuba gye yava okudda ebusaabala bwe yabeera nange poloti ne bagigula n'agamba nga ndi omukazi ow'omukisa mukazi wange wa mukisa era poloti bino badde yagaana emyaka n'emyaka naye olaba bwazze poloti bagiguze munnange nga poloti agitunze ngambye agenda kunkolera edduuka aleete n'abaana b'embeere nabo ng'olwo omwana omukulu atudde P7 nga nange mufumbira obulungu mugamba ngenda kunona bulangiti na mitwalo 10 bananga omusajja nga akkiriza okkiriza otya omukazi agende ku busezaalabu anone bulangiti mbu mugyebike kubanga biye bulangiti kituufu yaliyo naye sente tezaaliyo bwe natuuka ewaka mwannyinaze nali namugambye ngenda kunoba ye yansooka ewaka n'alyoka abalimba nze bwe natuuka ewaka nange ne mbabuulira ebyange ne mbagala tere munsalirawo siddayo nze sigenda eyo n'akabulangiti ke twebika ebigere biyitamu nga nveewo omusajja nga nfuna gye ndaga wa ssenga wange ne mukulu wange bali babeera mu kitundu kyekimu nga mbeera eyo bandi awo bajja taata omulwadde jangu ogenda omujjanjabe okuuma ewaka maama wamwe agenda mu ddwaliro okumujjanja ne mbabuuza bulijjo alwala ne bagenda mu ddwaliro ani akuumawo ewaka ne mbagamba mulabika mumpitira gusajja ogwo nga guzze nti nedda nga ntuula ku ppiki tutuula ku ppiki n'oyo omukyala eyali annonye yakolanga ssenga wange yatuula mabega nze n'anteeka wakati epiki yavugako katono bweti yeetoola akawundawundi abbaawo tuneeyimirira ng'otula bwe nti ku dduuka ku kabalaza k'edduuka ng'ogusajja we guli gusekereza navawo nange nayomba nkosozi ne banvuga paka waka nga ŋŋenda nnyumba ne mugamba siddayo ne mbagamba siddayo ayagala amuwa omwana owubwe ne mbagamba navuddeyo siddayo nze noba gumu siddayo nga sijja kusobola musajja mulogo nze buli kantu kange ke najjangamu kasita nalaba eddagala eriri mbupale bw'omukazi buli ke najyambulanga oba kasaapatu kawabweru nga nkooza bulungi nnyo nkateeka mu nsawo yange
nsobole okuva ewuwe nga sireseeyo kantu nakamu era kye nakola. Nagaanira ddala Mr. Sozi nenkeera ku makya nenfulumya bulangiti yange yonna gye yasula yakeera kujja waka. Bulangiti yagisanga ngikyusaako bwe nti bwengikubakubako akafuufu mulumya. Omusajja yakaaba amaziga ne bagala siddayo. Kati omukyala oyo eyantwala nga ssenga n'amuwa muwala we. Kati nawulira mbu muwala we yafumbirwayo, yazaalayo abaana 3 naye n'avaayo. Naye nze bannange naseka. Brother waffe yatulimba ng'akola muzzu batemera bisolo muddo ng'omusajja musuubuzi yembasinkana ku airport. Kumbe bakuba mayinja ng'akabulangiti bana akafaliso kayinki emu oba yeyinki emu oba yinki 2 nga ketusulako. Omusajja n'atangumiikiriza nakuva mu nsonga zange za kikyala n'atundula vanira wange nga ndi mu nsonga zange. Omusajja n'obeera n'omunkudulu gw'omudagala mu bupale bw'omukazi. Nze natyensi. Kati juzi we nawulira waliwo love story ng'ogamba nti omuntu asobola okufumbirwa omuntu n'avaayo n'abeera nga tamujjukira ne bw'aba amusanze. Olowooza kiva ku ki? Ne nzijukira omusajja oyo amazima Katonda mu ggulu Mr. Sozi ne bwe musanga mu kkubo kuba baŋŋamba avuga booda yagenda mu busuubuzi oba n'ebikola bitya n'ayingira booda awo ku kyebusaabala. Naye wallaahi ne bwe mpitawo sisobola kugamba nti y'ono. Siyinza sijjukira na feesi ye bw'etunula. Ekyo kibazibazi kyange nange nabadde wano ne mbijjukira.